Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kubeeranga mutulaba enkya olunaku no olwaleero tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekisemberawo ddala ekyokuna. Tulina Imam Kyeyune atulaga butya omusajja n'awasa abakyala ababiri bw'oyinza okubeera nga otambuza ensonga zo. Yatugambye nti bwe tukomawo tugenda kubeera nga twogera ku kyafaayo kya Nabi Ibrahim. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam Allah gw'atenda mu Qur'an wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Mukwano gwa Allah, best friend, Khalil. Tukimanyi ffenna ebyafaayo bya Nabi Ibrahim awasa mukyala we Sara, mukyala we number 1. Bafuna ebigezo bingi ebisingayo okuba nti binene mu bulamu ng'obutafuna mwana. Naye omukyala we owokubiri wamufuna omutanga Hajara, omukyala ono Hajara number 2, bw'ajja mu bulamu bwa Nabi Ibrahim alayhi salam yaleeta essanyu waka. Yali muwala muto ate n'aleeta n'azaalira bebi. Nga ono Sara amaze kumpi emyaka 50 tafunye mwana. Kati ate bannaffe abali mu layini eyo alina kuba mwegendereza nnyo kubanga omukyalo ono alina ekiwundu ekyokuba nti afunye kiki ekyabutafuna zadde. Kati agenda afuna ekiwundu ekyokumeka ekyokubiri mujja we. Kati ate wogatta ekyokumeka ekyokusatu aleese bebi. Allah. Biwundu bimeka? Bisatu. Ebiwundu ebyo byonna ani agenda obinyiga ali ogwo? Mwami. Abasinga ate amwongeramu bifuga byennyini byakosa byennyini. Kati Hajara agenda aleta essanyu ew'omukulu Ibrahimu alayhi salam nga bukyabeera ku nsi tazalanga ku mwana. Emyaka essanyu ne ligenda limutta nga bava mu ddalasa zeeyo gy'ava mu ddalasa okusomesa abasiraamu ayogera amannya ago Hajara na Ismaila. Kyokka abeera mu nnyumba egi. Saala abuuza abaana nze erinnya erya nga terikyayogerwako wano nalagawa. Allah. Jjukira wano nze nnyinimu. Ono namuwaako buyi wano okusulawo. N'abagobawo. Namugamba nti gwe Bulayimu. Jja wano abantu bo kubanga nze siyagala kunninyirira. Bw'otuuka bw'ati mu lujja Ismaila aluwa ne Hajara. Ismaila aluwa ne Hajara nze Saala nalagawa. Nga waali. Nabiyyu Allah nti wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt alla tushrik bi shay'a. Kati Allah nalagirira Nabi Ibrahim ekifo wali Kaaba. Family gye bagiteeka. Naye Nabi Ibrahim ne wali ekinyusi wano. Bw'atuusa family ku Kaaba yagamba Hajara nti nzirayo palasitayini okunyiga ebiwundu bya Saara. Nzirayo palasitayini kati. Seeka watugambye nti ate si kirungi kusuula mwana w'abandibwa. Atenda kumusuula. Mukazige. Anedda. Kati yata mutu. Era Hajara mubuuza nti Allahu amaraka bihadha. Bino Allah yabikugambye otuleke ne mudungu. Nti Allah yangambye Hajara namugamba nti idhan la yudayyana. Wabanga Allah yagambye tajja tusuulirira. Namuleka mu kifo nga kyesudde naye nga lwe nnyumba ya Allah ebbeeyi. Naddayo abudde omukyalo omukulu amunyiga ebiwundu okuba tafunanga mwana. Yafuna mujja we muwala muto muzibu abukanga tena. Ne bagenda baleeta bebi ate mulenzi. Kubanga bebi omulenzi ate ekikula kye kirala. Talinga mwana wa buwala. Kati ebiwundu bino Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam najja n'abinyiga. Tulina abantu ng'awasa omukyalo owokubiri olw'okunaganye Allah tamuwadde ki? Tamuwadde zadde. Omwami ono ate alina okukimanya nti anakuba mugezi nnyo okuyambako omukyalo ono omukulu kubanga aba alina ebiwundu. Ekiwundu ekisoose talina mwana, ekyokubiri mujja we. Ekyokusatu ono ayinza ate okujja ati n'ateekawo omwana. Olina okuba nga omuyambako nnyo. Era Nabi Ibrahim alayhi salam lwakuba yali ku biragiro yanyiga ebiwundu emyaka 14 nga takomanga weeno. Emyaka 14 ng'anyiga biwundu. Era yagenda okudda nga n'akatabani kakulu. Naye ebisigamye tubikole kubanga ebyo byali ku biragiro bya Allah tabaraka wa taala n'okutandika ekibuga Makka mu nteekateeka ye bwekyali nga jakitandika bw'atyo okuteekamu abantu bagende nga batandika ekidevelopinga paka eno gye kiri. Naye mu byonna byolina okumanya nti okufuna emirembe wa namba 2 namba 1 yonna osooka ogissa ng'omwami bwe gibeerawo alhamdulillah gijja kulabikako eri. Wabula omwami mu kuba nti aleeta emirembe wano wa namba 1 tuyinza okugaa nti oyinza okuba nga agenda okusiriwalamu. Waliwo by'okkiriza.
tinga mbutufu ne tuva kujozi bujozi ne bakusinga n'ogane kwa family kambisikirize ekyo katukireke wadde kasita wasizo omukyalo w'okubera tuleka emitwalo egi yatwagala 3 ale sente za kudibuda nti njazibawa bakwongeramu anti kati sente zikuwaga katwagala egi ndesi kyakulabirako singa kiba kibaddewo so sigamba nti n'omukyala ate naye yandibadde akola ebyo n'omukyala naye kenyini ati Allah tabaraka wa taala ayambeko munne nga bwe twalaba luli okwenkanyankanya bakyala be naye omwami naye ati Allah tabaraka wa taala alwanagane okulaba nti omukyala ono omukulu namba 1 ye oba gwazizzaako asigala nga akakasa nti baze wange nkyalina akafo mu mutima gwe era mu bimu kubiraga nti okyalina akafo mu mutima gwe omwami yeewale okunyumya ng'ali mu kingdom yeri ate anyumirira kingdom eno kyabulabe kigenda tabula gwe omwami kigenda kumalako gwe omwami emirembe okuddira ebyeno n'obinyumya eri n'ebyeno bireeta eno bwe mufuna obutakkaanya bibakuddiza byennyini nabo bennyini bebafuna obutakkaanya byegamba ku masimu oli booti ne booti nti ani yakugamba nti ate ebyo tebabingamba wano gwe kyoba okola obeere wa hafiswa ye yekka teri kirala mu duniya khalas gwenyume hafiswa obeere wa maimuna tojjulula bino kubireeta eno kyabulabe bal kivumirirwa era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku nsonga eyo yatugamba nti asharru nnasa abantu basinga okuba obubi nga babi nnyo mu maaso ga Allah ku yawmul qiyama yabeera n'omukyalo ono gati n'agera n'abinyumya zaatooli agera nayo thumma yunshiru sirraha n'ataatanya ebyama nyiza okuba nga nalina obulemu khalas bireke oba nkovu yomulabyeko mu mugongo khalas tonyumya oba enkyanga ya kapirya mu kisawe tetambula ku supiidi kwe wadde ogisuubirira ebyo byeri tobikoonako n'ebyo biwulira akati bangamba tolina na waaka bangamba na abcd ebyo bijja nnyo nga bafunye obutakka ebi gwe kenyini omwami gw'obinyumya bye binnyini ebigenda okuzaalira kalunsambulira kingdom zireke nga zeeyawudde ebyeno tonyumya n'ebyeno tobinyumya tobiyingiriziganyaamu kigenda kutabula togenda kufuna mirembe ensonga endala omwami gyalina okumanya nga alina abaana basukka mu omu okwenkanyankanya kuno kulinga ngalo zino Allah yazikola nga bw'oziraba kuno kwe kwankanankana kwazo tezenkanankana mu kulabika naye mu kukwata ziba zenkana oba oliawo ziba kubanga yazikola nga zonna zenkana twandigenze nga okweta bwe tuti ng'ate tesobola kukwata naye amaanyi gaazo n'okwenkanankana bwe kutyo kuli okwenkanyakanya kwe kuluwa omukyalo ono omugole ajja kusanga nga omwami talina baana ate oli alina abaana era kiba kitegeeza engula y'ebintu erina kuba nga yenkanankana mu kuba nti ono ali omu bali bangi badde ntidde nga yenkanankana ekikulu ennyo kwe kuba nti obala consumption eri ewaka gye bagenda okukozesa so si nti kilo 5 za nnyama ye nino kilo 5 naye nga waliyo omuntu ezigenda kuvunda buvunzi okwenkanyankanya kuli mu layini eyo ku level ono kwali ennyumba ono mwasula akyali mugole ali ogwo bali simba jja okusula alina omwana abaana senior 4 bala senior 6 bayitaga ennyumba nnene bedrooms nnyingi kakati okakananga okwenkanyankanya okuteekeddwa okubaawo mu mbeera efaanagana bwetyo bwekutyo bwe kwakula kusinziira ku bungi bw'abantu era mu kwenkanyankanya okwo kulina okubaawo mu mbeera zonna mu bulamu ne mu bulwadde abaami abamu bwalwala ayagala kubeera wajjati mukulu olwokuba wali amaka amanene Sheikh Faridi bajja omulaba alime kuswala musanga mu muzigo nedda era nabbi sallallahu alaihi wasallam yalwala natuka ne ku level y'omusitula ng'era akyenkanyankanya ebisanja bamutwala era yabuuza nti abaye kati ngenda waani nti ogenda wa Sauda muntwale kati ngenda waani wa Zainabu so sigamba nti nze amaka gali amanene gye nina okubeera yewali space nedda ku lwaki obutonde bw'omukyala yatondebwa ayagala okujjajaba ku bbanga mulwadde akamula akatunda akamuwa abyagala bwe butonde bwe naye so sinze ndi eno bwe ndiwona ndijja eyo ne mundaba naye gwe tulaba nti ndi mulwadde kati naatambula ntya newe kiba nga otuuse kukusitula busituzi bakutwale tujja kukusitula al-adala okwenkanyankanya kugwa mu saidi zonna mu bulamu mu mbeera ng'oli health bulungi ne mu mbeera ng'oli mulwadde kusigalawo
tekuvaawo. Wabula waliyo akawaayiro akakukkiriza okusigala mu maka go gali goyagala ng'omaze kusaba. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam obulwadde bwe bwamugonza yayita olukiiko lw'abakyala be bonna 9 ne batuula ewa Aisha n'abasaba nti bannange bamaama munzikirize ndwalire wa Aisha kubanga kati ngonze nnyo. Olwo nga buzanga omwezi gumu n'ekitundu afe sallallahu alaihi wasallam bamukkiriza ne bamukkiriza naye ng'ani asaba sallallahu alaihi wasallam yandisabye oyo bwe bwe yandiragidde ani yandiganye mu abo tewali n'ogu naye ayigiriza ffe kyosaba. Era nawa n'ensonga nti lwaki njagadde okulalira ewa Aisha waliraanye omuzikiti monitaringa emirimu gyange wano kubanga ofisi ye gwali muzikiti sallallahu alaihi wasallam olubeerera ofisi ye gwabanga muzikiti njagala kumonitaringa emirimu gyange. Bonna ne bagamba nti tulina buzibu. Era n'asaba Aisha nti bano banno balekere access okujja okulaba bba waabwe. Naye n'agamba nti wali era bajjanga ne babula bwali ne bajja ne Hafisa Zainabu Sauda Salama baani bonna Abahindu nga bajja ne balambula ne banyumya ne bba waabwe ne bagenda ne bayita akatunda ne bagenda. Naye so si obutunda babuyi ye lutalo luli awo n'omulwadde ne bamwongera bongezi bulwadde. Omulwadde yandibadde asuuka atagenda okulaba naye nga waliwo omwami gwe nalaba nga yavula kutaasa ate bakyala be balwana kubanga oli azze okulaba ki omwami ono amugamba nti linda lwaliwo nalijja eyo fuluma nti sijja kugifuluma bakwataganye kati omulwadde ayavula ajja bataasa ate bamugwiridde ate bakazi banene ebintu ebifaanana byo kakati ate era ogenda okumaliriza nga ate omwami ekoozi teyabagamba ye yasalawo obusazi ndwalira ndwalidde wano maka ge g'ebbeeyi amaka si kyekikulu wabula eddiini kyekikulu awo wakwetegereza nnyo nnyo nnyo. Era ne wano we tubadde mu COVID-1 tuli mu COVID-1 ateekeddwa okulekawo ebisanja seeka atambula atya anti ogenda okukosa abakyala basukka mu omu olina kuba mutetenkanya nnyo tetenkanya nange simanyi atambula atya naye atetenkanye. Olaba omulwadde tumusitudde naye ate ono asobola okutambula emisana ola tusitudde mulwadde ne tumutwala eno ne tumutwala eri. Mu bimu kubiyambako omwami okwenkanyankanya abakyala be bw'otakwata ku bisanja byabwe asooka abirekewo oba nnaku ezeezi tazikwatako. Buli watereza ebisanja ebirala bigenda kwanguwa naye ng'oyagala kalunsambulira ajje mu bufumbo bukasira ebisanja bikulema. Bwe nsalawo negamba nti nze gye ngenda bw'otamanyi anedda kubanga beetaaga okweteekateeka. Abakyala bafumba mu bufumbo bw'okuba nti omwami alina abakyala basukka mu omu enneteekateeka eya buli kiro teba yemu enneteekateeka ng'omwami waali si yemu nga taliiwo. Tabeera bamanyi haji tagenda kudda aba tagenda kudda ayinza n'obutafumba mmere n'okuna tekuba kulungi nnyo okulyawo ebintu bingi nnyo ebyayo ebyenjawulo. Kakati ebisanja tobikwatako kwe kusibuka ate okwenkanyankanya ebisigadde era n'emirembe kubanga era osanga ati nga aclaiminga nti kakati nze asula olwo kakati atuli alina 3 ate era kakana akayanira bisanja ebisanja lwe bitereera insha Allah ebisigadde bitira okuba nga bigenda kwanguwa byawunehi tabaraka wa taala. Kati omwami anabeera n'abakyala basukka mu omu common sense kikulu nnyo nnyo n'okutunulira engeri omubaka sallallahu alaihi wasallam yakwatangamu amaka ge nga balansinga bakyala be era n'okumutunulira engeri yalinga akulingamu ennyombo sallallahu alaihi wasallam yakulinganga ennyombo ezandibadde zitambula mu maka ge gonna zigenda ne ku mirwano naziyiwako amazzi. Omwami alina kuba nga mugalaga nti akafiiramu nnyo kubanga byonna bitomera ye n'aguma n'obigumiikiriza nebijja ne bikutomera olaba nabbi yabigumiranga sallallahu alaihi wasallam. Omukyala n'amugamba ekigambo nga kigenda tabula famire ye yonna atejjukira nti ye ate ye yali first family ng'etunuliddwa nnyo n'asirika sallallahu alaihi wasallam. Naye nga bwe yandiyombye ani yandibadde amunenya tewali bwe yandisazeewo ababonereza ani yandibadde amunenya ye nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Naye nkutira omwoyo gwange n'ogugogo munange nti abakyala basukka mu omu oteekeddwa okuba nga olina omugongo ebyokukuta n'abaana ffe abawala tubawadde abawala ffe mu kwesa eyo tuyagala jati amanye kiri haramu ekyo kiri haramu okukwata omuwala omutono omukweka eyo
She mu mbeera eno nga tunaatera okuba nga tumaliriza tusigaze eddakiika nga 2 mu mbeera eno tolaba nti bahaji bali abaasookawo bwe baatusingiranga kubanga ye yazimbanga ennyumba ye ya mwamba n'ateekamu abakyala be bonna bana oba basatu. Kwanza nyina jjajja wange yafaawo ewaffe Matangawo ku muzikiti Seeka Kiyemba naye ye yabayinaaba kati bwe yasigazaawo omubambi omuto yafa ne jjajja mukulu akyaliwo yabayinaaba era ng'ebisenge biri just opposite baatuuka ne bakwatagana ne bakola bajjajjaffe balala nnyo ku ffe. Ekisooka bo baalinga balina obusobozi mu mbeera zonna. Bw'aba agenze kusamba omupiira mu kisaawe kirenza kwogera. Naye kati bano abamulembe guno n'omupiira gwennyini tegummuka ate ayagala kuleeta amampaati ayagala kwefuula vumbi ennyombo ziba nnyingi ewaka. Abo abasajja b'oyogerako babanga basajja. Ekirala tebaalina nnyo bantu baali modani. Gujja otunulira ng'oluusi maama mukulu iwa P4 ate maama muto ye teyali nnyajo. Oba yamuwasa alina emyaka 13 ng'ona amuwasizza wa 10. Naye banaagana abamadiguli bano omuwasa wa 3 ali mukola masters ali mu PhD kati ate bano ate bwe basomye ate bonoonye byonoonye. Waliwo yatugamba n'agamba kyobola abasingo maazi abayitidde obungi mbw abasajja bawasawasa nnyo. Ye kasita omuzzaako ye ng'agamba kagende kasita alina omwana we alina omulimu ajja kwerabira. Anedda nti basingo mothers ekibaleeta baamiira sigamba nti kwasa wakubiri enneeyisa ng'omwanya amaze okukwasa okumeka owokubiri yeriko kalunsambulira. Ebiseera ebisinga tetumanyi bwe tulina kweyisa nga tuwasiza owokubiri owokusatu. Ebiseera ebisinga yezaala obuzibu buvaawo butamanya nneeyisa. Naye bwanga omwami asigadde ali kaamu enkwata y'ebintu esigadde ennungi omukwano weguli ate abaalaga. Mbadde nsaba obeere ng'osiibula. Maliriza ebigambo byange nga nsaba Allah tabaaraka wa taala atuwa obusobozi obissa mu nkola nga bukakuliza buno busatu butunulire nnyo bw'obeera kuwasa mukyala wakubiri wakusatu okubanga olina obusobozi mu maali obusobozi mu mubiri mu maanyi ojja kusobola okuba nti wenkanyankanya bwe kubulako kamu munnange ogira olindamu si kulwa ng'ova ku mateeka ga Allah tabaaraka wa taala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Tweyanze ge Imam Kyeyune okulabika nti no tubadde naye enkya olunaku luno olwaleero nga tulaga omukyala anaafumba mu maka nga galimu abakyala abasukka mu omu ate ng'akulaga naawe omwami anagenda maaso n'okubeera ng'owangaala n'abakyala abasukkamu bw'oyinza okubeera nga weeyisa. Wona akwata ensonga z'akuwadde tukusabira Allah akuteera obwangu mu bufumbo bwo ate oyingire ejjana obanga abakyala bano era Imaamu yagamba nti basobola okukulemya ejjana nga bakusaba haki zaabwe ku lunaku olw'enkomerero. Ku lwa munnange Amuzanganwa yenze Mpagi Farid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.